Mbuliridde bakansala bange ne chairperson okukolera awamu n'okukolera abantu. Time y'okulonda ebaawo kati yakoze eki bekolera abantu beba majority speaker waabwe chairperson waabwe deputy speaker waabwe abantu balinze service. Kitwagala abantu bagenda kwerimbika ku bya government bwe babalimbirako abantu. Kati government ekola enguudo zino za World Bank tozerimbikako. Government ekola ebitaala leka kulimandize nkuletedde ekitaala. Paris development model tambula leka ganize enjirese. Ezo programu zirabe za government. Naye naffe mu ssente zitukunganya mu musolo tusesira ku bintu nga kasasiro. Okulambula abantu okulaba nti amazzi agava mu toilet mu binaabiro tegagenda mu bantu. Okubiriza abantu okuzimba obulungi. Temulinda abantu kubamenyera bizimbe nga we muli okubabuulira. Temulwana kubanga ekigendererwa kyammwe kwekuza mukono municipality. Fe abagitandika tubategeezezza twalwana tikyali kyangu okuleeta municipality mu kiseera ekyo. Naye olugendo lwe twayitamu titwagala mu luzanyiremu. Nizo okweza nga abamu ku ffe situgenda kudda mu kusaba bwa meeya biki. Naye kati tutunuulira city tugifunye tutya bwejjereeta biki mukolaganire wamu ku lw'obulungi bw'abantu abatulonda okulaba nti ebigendererwa by'okukuza mukono bibaawo, ebigendererwa by'abantu okufuna service ebayamba bibaawo, tulabe nga tukola emirimu ku lw'obulungi bw'eggwanga lyaffe. Nze Hannington Kagogotamale nafuna omukisa nembe nenkwatira ekibiina kyange kya National Resistance Movement flag ku kifo ky'obwa division mayor w'eggombolola eno ennungi Goma. Goma engagga, Goma erina amafactory, Goma esinga obunene erina abantu abasukka mu 200 abonna batuuze ba mu Goma. Wakati byonna neebaza bannaffe abalondebwa abatonda ne bayitamu. Tusaba batuweereze naddala ffe bannagoma. Ekisooka olwaleero nsanyuse nti olukiiko lulondeddwa, sipiika alondeddwa n'obukiiko bwonna. Naye wabaddewo olutalo abantu bonna ba kibiina kimu baganda baffe ba National Unity Platform ate babadde basika omuguwo nayagala kifo. So ekyo nakyo kyabulabe. Nsaba ssentebe meeya wa Goma Nkulukyasa akwate abantu bano bombi abagatte kubanga wabaawo obulumi, wabaawo obukyayi obw'abantu booli abatawangudde. Nti ate sipiika awangudde oyinza okusanga nga bano buli wanayogera nga abawanguddwa nga bakiika nsingo. So nsaba wabeerewo okukwatibwako bonna ku mikono basse kimu. Bwe bamala okussa ekimu kubanga ffe entalo tezigenda tuyamba nga bannagoma. Tetwagala ntalo, twagala buweereza. Ebyobufuzi byaggwa, twagala buweereza. Twagala abavubuka baffe bafunire emirimu. Gavumenti weri yatuterawo industrial park Nammanve ebitundu 80 ku 100 eby'abavubuka baffe ba unemployed youth n'abantu bangi nnyo abatalina mirimu abeetaaga okufuna emirimu ng'ate omukisa tugulina. So awo tusaba tuyambibwe. Wakati byonna neebaza President Museveni olwa cabinet empya gye yatuteereddewo eya local government. Bwe ntunuulira baminisita abazze aba local government bajja kubeera mitwe mikulu nnyo mu buweereza ddala buno obwaffe obw'eggoma okukakasa nti abantu bafuna emirimu ng'etteeka bwe ligamba nti ekitundu 80 ku 100 nabo bateekwa okukola ki. So nsaba ministry ya local government wamu ne ministry eno ebaddemu Evelyn Wanganite eya investment okukwatira awamu bayambe nga abantu baffe bafuna emirimu n'obukulembeze obwalondebwa wamu ne bakansala babeere masaale nnyo okukakasa nga ebitongole ebyo ne factories bayamba abantu baffe okufuna emirimu. Wakati byonna nsaba kanso nganze nti Goma nene nnyo nene nnyo square eri mu mayiro 135 kilometers 135 egumbulula nene nnyo teriyo mu Uganda eyo yatuuka dda okwawuzibwamu. So nsaba abakanso ewe ekiteeso ekyokwawuzaamu kanso eno ate bamala ogyawuzaamu gombolola abantu basobole okufuna obuweereza obubatuukirako ddala mu bitundu byabwe ebyebaweereza. Kigambo kibi nnyo ekyenguzi kinene nnyo ate ng'enguzi eviira ddala kuba town clerk eviira ddala kuba kaawo
ne kawansi paka mu bakansala tinewe kwaba kalulu ogenda ogulira akalulu ng'abantu bagamba nti bamuwadde ssente bweziti okusobola okulonda ono yabadde alina londo ono oli n'ayongeza ku ssente so ekyenguzi kigenda kutuleetera nnyo obuzibu naye tulina obwesige eri kabineti eyalondeddwa nti ekimu ku byo number 1 kulwanyisa nguzi so tukkiriza nti n'abakulembeze abapya abalondeddwa bagenda kulwanyisa enguzi tusobole okufuna obuweereza ddala obutuuka mu bantu ffennyini kama abawe ekimusinga okwagala njagala okwebaza the outgoing councillors for a job well done. Twatandika ne 5-year development rolling plan way back in 2001 2002 ate simanyi mukama lwaki abikola bwati twatandikira mu kaseera kaali ka covid-19 nzijukira ennaku z'omwezi 19 twalayira nenkola omulimu ogwasooka ennaku z'omwezi 22 saamanya nti nkola mulimu gwa mukyala wa sipiika bw'aba waali ayimirire ensi emulabe stampu yasooka nga nkwasiddwa nasobola kuwona ku mukyalo oyo ng'ali bya youth nga simanyi nti agenda kwewangulira eddimu eddene mu nira. What am I trying to mean? Nti the power of instruments of power, something light but something heavy. So Bevaza, the technical team headed by the able town clerk Byabagambi Francis, and I want to say this: at inception, when he came to Goma, I and the mayor then we put a request that we needed to purchase a grader, and indeed we started a journey. We mobilized funds, me and my counterpart, by then the current mayor. We solicited funds and we were able to secure a grader. So I want to thank government for the contribution that they added on to us. Tibatubanja grader ya feboya. Ekyagadde nkirage nti wagenda alekawo omukululo. Azigule nansana na wano. So on behalf of the whole entourage of technical staff, I want to thank you for a job well done. Allow me, in the same spirit, thank my Ron, the town clerk, the precarious speaker here. Several stand up for recognition. Tetwajja kwa ntuli ba mukwano. Siga nti mbadde buli kimu ewaawo. Ebinyiga bibaawo naye amateeka geki ge mateeka. Eri abawagizi baffe. Nkyogedde mu kanso wali nti mu Uganda kintu kimu okuwangula. Naye era kintu kimu era okuwangula. Kyentegeeza kyeki ffe amulinga bwetyo bw'ensi yaffe. Gamaze okukongratulatinga bannaffe mukkirize bwe mbadde mu kanso nja okwebaza n'okuyozaayoza sipiika ne deputy speaker abalondeddwa. Naye nja kubategeeza mulondeddwa bulonderwa temulina gwe muwangudde. Mukama wange mbadde njogera n'akubaaka banaga nti okwevuganya ate nga babibiina kyekimu kyekiki. So njala mumanye nti musiddwa musuumisibwa. So you must be the bridging gap. You must page the holes and we must shoot in the same direction. Tulina okwogera eddoboozi lyerimu ng'abakulembeze. Ekyo nkipromisinga tujja kukikola. Olabye tukoze emabega baga nti government has nothing to give, but it has all to give if put under good pressure. So our guest of honor, I want to commend you and thank you. Kino njala nkyogere mu Luganda baleme kukiwulira. Government singa bwetyo byakolanga teddira abazaalirano b'omu kitundu nebaokukolera mu kitundu kuba bamanyi ebizibu byaki by'abantu. Buli baga nti wali ali kwagalira mwana nga gwe amukola ki amuzaala genda byeka wala bikoze. So kigenda eri gavumenti nga mpita mugenyi waffe omukulu. Ekyo bwe beesobola okukikola ono kikoze. Ate nkwebaza nti otukwasize emikono ebiri
you've applied stick and carrot. Kyobola abagoma tebabadde kubba kwa ssente tetufuna audit queries kitegeeza we on track. Ekirala kyenkwebazaako ye talina ludda kubanga aba mukozi wa gavumenti naye bw'aba atembedde ensonga eya yero agiyita yero neya red agikola ki. I want to thank you for the wise counsel. You did it the other day for my mayor. Abana bakulindiridde for that package. Okubuulirira bagamba akyawa okubuulirira byaffe for this milestone. Tulina okwongera okukolera Goma twereseemu. Ekyamazima batuwa ekisanja tuyize tukakase nga tugenda kukola. Some of the challenges is twetwogerera tulina okumala liizi yaffe Goma. That is a challenge on us. Tutusabira omugenyi omukulu w'ekitiibwa nti twawayodde okusaba kwaffe wa Solicitor General nga batuwadde liizi ey'emyaka 47 tubale tuziteeka mu budget naye olw'okuba Solicitor General tatuddangamu tusaba this time round manyi bw'ona okipushinga tulabe batandika okusasula ku ttaka lya baffe Ssaabasajja Kabaka ate biyambe ku ggwanika lya Buganda okulaba nga tuweereza emirimu. Tulina okusoomoozebwa nti population y'e Goma yeeyongedde ate nga eddwaliro lyaffe n'ebirala biri ku kkubo. Nti liggwawo mu kaseera mpawukaaga so obala order level ne batuwadde cycles ziba 2 naye olw'obungi bw'eddagala gavumenti eriwa naye olwo abantu n'abakozi b'eddwaliro lyaffe abalungi nenjala okwebaliza wano bemanyi tujja kwongera okukola. Bawanise Goma nga tufuna ssente ezibayita result based financing. Ezo ssente zifunibwa bwe mukola obulungi gavumenti ebaako n'enzibizi zeebawa tuli abalamu basobola tuwa ssente obukadde 4 ne tugula ebyuma ebirala okugatta ku buli honorable council egenda machine gye mwagula ku bukadde 4 mu 2. So tulaba nti ebyobulamu bisoosowaziddwa era mu Goma eyongedde. Nja kwebaza wekitiibwa omugenyi omukulu kiri kyenjogedde nti gavumenti erina bingi bw'oba ogikutte era n'ogisaba. Amalwaliro gaffe gasoosowaziddwa ogenda ku nnyanja yaffe ssente ebadde 2 kati 3 with a state of the art. Twafuna omukadde 47 municipal n'ekolekisa because of the increased wage bill. Kitegeeza kwongera there is a budget line for social workers n'abakozi. Egoma wetwogerera tulina abasawo bali qualified doctors 3 abatukoze obulungi okuli Dr. Serunjogi okuli Dr. Sonko nenja okusaasira twafuna ekikangabwa n'enjege yatugwako specialist waffe eri akola ku scan bamkuba pavers. Kitegeeza ki? As I address the issue of insecurity is for each one of us. Security begins with us. To encouraging neighborhood watch, well, that is my docket with the security committee. Tutule enkiiko z'ebyalo bakama bange bachairman b'ebyalo bwe mutatuuza enkiiko omanya abantu be tuyina twolekedde ekizibu. Nsaba twongere okutuuza enkiiko nga mukama waffe RDC n'abalala batulagira tusiivinge tulobe nga tutereeza embeera yaffe at least Goma ebikyakulabirako awalala. Ebyenjigiriza tubikozeeko entebe tuziguze aye twakakasa tugenda kuba people centered kanso tweeresa ere mwana Adamu wakye batusuubiramu. I want to partake of your expertise where indeed you gave me a bloody nose naye nga kyali kyakuzanya mugwali gwa mukwano ate nkwebaza ku bonna nojja kubeera okukolo twetonda ebitagenze bulungi kyabadde short notice naye tujja kwongera okutereeza. With those few remarks njala kwongera okubebaza.